banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akatabo Naawe Osobola kawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Yes, wandibadde weefunira kopi obwangu obw'ekitalo. Leero tujja twayogera ensonga eziwerako ku Lwokutaano ne tugaa nti abantu bangi balowooza nti bye bakola kaakano gy'emirimu gyabwe. Tebasobola kwawula mirimu ku ebyo bye bakola. Ku bye tukola tusasulibwa olw'okubikola, naye ate emirimu egyaffe gye gituwa okumatira. Omanyi waliwo omuntu omulimu naye gw'okola nga luusi tegukuwa nona kyamaanyi, ofuna kitono naye nga bannaayo oba mumativu, ng'oba mumativu by'otalabanga. Abantu bangi bajjudde ebitone eby'enjawulo bye batuulidde, nga muno mwe muli amagezi agamalawo okusomooza okw'abalala. Buli kizibu ky'olaba mulimu ogutannatandikibwa, kyokka buli mulimu ogutandikiddwa magezi agamalawo okusomooza. Okusomooza okutwolekedde ng'abaddugavu kwe kuba nti tuyigirizibwa kugoberera so si kwe kulembera. Ffe tusomesebwa kunoonya nsimbi, tetusomesebwa kukola nsimbi. Ekyasa kikyusa okuva mu kuyigiriza abaana okuvuba. Ekiseera kituuse bayigirizibwa okuzimba ebidiba ebyabwe, nga bwe baba tebavubye abantu abalala n'abaana abaabwe bo banaasobola okuvuba. Olwaleero tutandika tutunuulira omulamwa ogugamba nti kuuma endowooza ennungi. Kuuma endowooza ennungi. Obulamu bwonna bw'oyagala mu nsi teri abukutuusaako. Olina obuvunaanyizibwa okubuteekawo. Okawuliddaako, tebabukutuusaako butuusa. Teekawo obulamu bw'oyagala mu nsi, buteekewo. Tolinda bintu kufuuka nga bw'oyagala. Buli kiseera enkyukakyuka egenda kujja. Tuteekwa okuba abantu abaatondebwa enkyukakyuka nga tujyaniriza mu bulamu bwaffe. Naye okusobola okutondawo enkyukakyuka oteekwa okuba n'endowooza entuufu ey'okugenda mu maaso. Waliwo abantu babika bisatu. Abantu abakola ebintu bano bekkiririzaamu nnyo era bamanyi nti obuvunaanyizibwa okutonda ensi gye baagala buli mu mikono gyabwe. Ne wabawo abantu abatunuulira ebikolebwa. Bano b'omulimu gwabwe kutunula ne batunuulira ebikolebwa. Buli kiseera baba tebalina busobozi kubaako byo bye bakola, naye balaba abasigadde abalina bye bakola. Ate ne wabaawo abantu abeewuunya ebikoleddwa. Bano be balugoojamye, ng'oggyeko okuba nti tebalina kye baliko mu bulamu, baba n'endowooza nti ebikolebwa bisukkulumu nnyo era bikolebwa abantu ab'enjawulo abatali nga bo. Enkyukakyuka tekitegeeza kugenda mu maaso buli kiseera. Nedda. Olumu enkyukakyuka esobola okuba ng'ekuzza mabega. Kyokka kyonna kye kiri wateekwa okubaawo enkyukakyuka. Oba ekuzza mabega oba ekuzza mu maaso, wateekwa okubaawo enkyukakyuka. Bw'olema okusituka ggwe kwennyini okubaako ky'okola, beera mwetegefu okutambulira mu nkyukakyuka y'abo abalina kye basazeewo. Okawuliddaako? Bw'oba ggwe toli mwetegefu kusituka kubaako ky'okola, kaakati beera mwetegefu okutambulira mu nkyukakyuka ey'abo abalina kye bakozeewo. Naye ng'ebiseera ebisinga teyinza kukuwa ky'oyagala. Bw'otaba mwegendereza, enkyukakyuka eyinza okuba embi, naddala eriggwa alina endaba y'ebintu enfu. Ekintu ekikuyamba okusobola okutuuka ku kwolesebwa kwo kwe kuyiga
okutambulira mu buli mbeera. Ate kino kiva ku muntu okukkiriza ekiba kiriwo kyonna essaawa eyo, ate n'oluvannyuma n'alaba engeri gy'ayitamu. Ng'era embeera gye tulimu ennaku zino, omuntu atakkirize kukyukakyuka mu mbeera eno n'otambula n'ekitono ekiriwo, muganda wange ebintu bigenda kuva mu ngalo. Oteekwa okusalawo enkyukakyuka gy'oyagala mu bulamu bwo. Lowooza ku bulamu bwo. Kiki ky'oyagala mu nsi? Ekyo kikulu nno. Wali okyebuuzizzaako? Kiki ky'oyagala mu nsi? Era kiki ky'onoonya mu nsi? By'oyagala bisalawo ebikolwa byo. Bisalawo ebyosoma. Bisalawo abantu b'obeera nabo. Era wamu n'okukyusa endowooza yo. Tugende mu maaso. Olwaleero tugamba nti zimba omuwendo mu ggwe. Zimba omuwendo mu ggwe. Ndabye abantu ab'enjawulo mu bulamu. Waliwo abasasulwa buli ddakiika oba abasasulwa buli ssaawa, ne wabaawo abasasulwa buli mwezi. Ndabye abantu abasasulwa ensimbi mu ssaawa emu ng'ate zisobola okusasula abalala emyezi 3. Bwe ntunuulidde enjawulo ne nkizuula nti teri mu buzaale, nti gundi munaye yazaalibwa gindi na gindi, nedda. Teri mu nzikiriza nti gundi munnange musiraamu, gundi mukatuliki, gundi muno, oba teri mu kikula kye nti ono musajja oba mukazi, oba teri mu langi ye. Wabula enjawulo eyo eri mu muwendo oguba guli mu muntu. Ekisasuza omuku gw'ensimbi ennyingi okusinga omulala bye biseera bye yamala era bye yatwala ng'azimba obukugu bwe mu kintu. Kino kye kimufuula ow'omuwendo omunene. Osobola atugenda netugaa nti munnange okusoma kuno kuyamba ekkalaamu terimba, abagira ate kakati eyo tulwayo, ate katugira naye abatudde ne babiremerako era bafunamu. Ekisasuza omuku gw'ensimbi ennyingi okusinga omuntu omulala bye biseera bye yamala era byatwala ng'azimba obukugu bwe mu mulimu ogwo oba mu kintu ekyo kyakola. Era kino kye kimufuula ow'omuwendo omunene. Ky'obola yemutuuka ow'omusawo asooka n'akugamba consultation fee. Eyo consultation fee yakumwebaza kusoma bitabo n'osooka okuba 5 wali tannakukwatako tannakuwunyako. 5 webale mukama wange webale kusoma akati ekinnuma akalulwe neetaaga enema ng'agikuba. Tugamba tutya nti mu nsi tosasulwa nsimbi z'oyagala, osasulwa ezo ezikugyamu. Ne bw'oba oyagala kakadde ka nsimbi naye ng'omuwendo ogukulimu giri 20,000, egyabiri gyojjojja okusasulwa. Kyova olaba abantu basinga bagenda banoonya emirimu bagira bati awo njagalawo kakadde. Otunula oti gwenno gwe n'asatu gaba mangi. Ekintu ky'osaana osaana 15,000. Ate omanyi bannayuganda kye twasooka okuyiga kweramula. Kyokka omuntu ow'omuwendo ogw'amaanyi mu ye asobola okukola omulimu gwe gumu gwokka bwe guti, oba omulimu gwe gumu nga gwe gw'okoze, ate ye n'asasulwa ensimbi nnyingi nnyo. Gy'okoma okweyongerako omuwendo mu kumanya n'okutegeera. Okawulirako? Gy'okoma okweyongerako omuwendo mu kumanya n'okutegeera. Omuwendo gwo gye gweyongera era n'ensi gyekoma okukwetaaga. Okawuliddako?
kano kandibadde kakwasaganya ku ffeffe n'abakozi ng'omanyi nti oli mukozi olina gye bakukozesa omuwendo gwo ezo ssente ze bakusasula ezo ze zikugyamu abasinga maye bamanyi okukaaya ezo ze bakusasula ezo ze zikugyamu era bwe bakizuula nti tukuwadde nnyingi wayita emyezi ng'ebyo ne tugamba naye gundi oyo nno omusajja oyo manyi nti yatufera yatugamba tumuwe emitwalo 7 buli mwezi naye omanyi nti asaana emitwalo 3 era ogenda okugira oti wayita emyezi 2 nga bakuyita mu ofiisi gundi osaana emitwalo 25 katukomawo olwaleero banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza bizinensi